Okimanyi Acarde zonna ezisinga waggulu wabeerayo loogi. Okikakasa. Walina obbaayo loogi lwansonga. Ku Star House kimanyikiddwa. Naye endala zirabika teriiyo. Agenda olambule bulungi. Anti kakati olaba kwenkugambidde nti eno Uganda gye mulimu temugimanyi. Za Acarde ezisinga kubeerako loogi ate ekimanyikiddwa abagagga abasinga abasuubuzi babeera mu za Acarde. Mbadde manyi waggulu wabeerayo zisitowa za migugu. Ezisinga ezimu waliyo loogi waggulu eyo. Kati batwalayo baani kuba mbadde mmanyi buli abeera mu Acarde babeera busy. Anti kakati bendana baki bendana migugu bendana bantu. Naye munnange vidiyo bwe ndaba ndabye abasajja bambi nga bafulumira mu ttawulo. Anti kati olwo nkyakugamba okimanyi bulungi Acarde ezisingamu abagagga. Abasuubuzi bangi balinamu. Kati lankyawa weetuuka nga ggalawo awo banga agamba abaana mukole ngenze funa ku mmere nga yambuka waggulu eyo ng'afuna emmere mu mmere. Kyokka ate nekyewuunyisa ne mu zi ofiisi z'abanene eno nazo obudde bwa lanki obwo batugamba nti ninda ku mwenda ngakomawo nakyagirira bweru eyo ngeza bugeza sigamba mbu kyekimu neyo nze nkimanyi we kiba era nange ebiseera ebisinga afuta lanki awamba bize obeera bize ku ki nze nkimanyi abantu bakufuula bize ate batulina Queen Ma ensonga z'emirimu awo egitambulawo emisana awo nemwe muli mu ggwanga lye mutategeera emisana afuta lanki obwenzi butambula awo omulanki awo muninde ngenze nja komawo ku mwenda muninde kiri ku basajja bokka abaki be basinga okubeera abasajja bendana baki n'abakazi waliwo ekigambibwa nti omwami waafuna ekyekango ng'ali eyo mu mirimu egyo egy'amasengere kuba kati bano ekyekango kibatuuseeko nga bye bafulumidde n'amatawo olowooza tebafudde amaka agafa weegatyo gafuddemu sekendi kiya omwami afunira ddala obuzibu otamuleka mmala mirimu egyo obadde okimanyi afunira ddala obuzibu era kakati baddokita mutukeberera omukangira wali mu mbeera wooti bwe baba of course oba omuleetedde mutukebera abaami abo kuba kati abakyala tuli bangi abaami batono abaami b'eggwanga tubeetaagira ddala nga tebalina yadde n'ekizibu tubagabane bulungi batumale kankubulire kola kimu ssente osirike bw'obeera ne ssente naye aba bakuzaala oli muddugavu olinga nziiziiri bakyasobola okuyitako wiiki ejja ng'onyirira bulungi ng'omeremenya ng'omyuse kati nze ndabawo ewaddugavu anti alina yayongerwako ng'ondabawo ewaddugavu ndi mweru okuba paka wano na buli wamu weeru endako bulooza lwaki nseera nnyo baŋŋamba musobola okuba omweru buli wamu naye waliwo ekitundu ekitayiruka maswali nze omu ku bakyala e Kampala wano abalina ekintu ekyeru omuzungu kyayita white kyovola nseerako buseezi $3,000,000 okundabako. The flower is white. Yes. Ekimuli kyeru. Yes. And the watering cans are pink. Mbadde nsaba ebisinga kweyo babisange ku TikTok yo. John Segawa Arts ne Buyu Studios ekutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebitaano. Suubira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi g'obwa Katonda nga bweyoleka. Chifu mukwawa kakyali chifu mukwawa. Tumanizamu International Conference for Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula $400 ate Local Delegate $300 nate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, ga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya musanvu 02 oba plus 43 288 98 eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa 9 Gale
Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Eranetegekewa, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato, omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Ndine Queen Masolo wano. Tuli mu kunyumyamuko wano. Of course munatusonyiwa. Tutandikirawo mu vibe wadde tetunajja mu maaso gammwe. Then ne tujja namwe ne tubatemerateberamu ku bimu ku bitusanyusa. N'ebigattako mu mbeera emu oba endala. Queen ng'onyirira. Why? Nze bwentyo. Ennaku zino nganza ba planned kids. Wangi maama. Kadama tali ba planned kids bakole batya? Ate kakati gwe ninde ofune ssente ozikole. Ate ffe abakazi tukaddiwa mangu wenakulindira ozikole. Mani naddetinga bali be bazizaaliramu. Kati bo be bazizaaliramu. Ate gwe okimanyi ba planned kids balina omukwano. Okikakasa bamanyiraavu. Leka naawe. Ba planned kids ati jukira aba yakulanga abazadde bamulaga omukwano. Jukira omuzadde waba ne ssente alaga omwana ki? Love. Kati omwana akulidde mu maka agalimu ssente haga abazifuna buli ssaawa. Omuzadde abamugamba mutabani wange weewati, abamulaga ba minisita, ba dokita, abamulaga ye planned kid. Kati planned kid oyo wajja okwagala ogwamu okwano naawe. Of course kye baamukulizaamu okwagalana naawe abakola ki? Akukulaga. Naye gwe omuntu eyabonaabona aba mukambwe. Olaba bino bye twekoza baby you've hurt me, onyiziza ngende ewaffe ng'olinda akugambe sorry. Akugamba akaguwa kakali tomanyira nze si tebanzika ku kijja kyewa gye bakuziika omanyiyo ffe twabonaabona dda kikyo ngamba genda ng'ogenda. Kwegamba tebatijjukana naawe yalabadde ennaku ye lwaki aba akulaga omukwano nga ye yabimanyira tebamutijjira. Kati wogwa ku fake master engeri gy'ategedde nti nno oyagala ba planned kid ne yeebuzaabuza nga planned kid osobola mutegeera. Era omuntu afeekinga ebyokwagala n'omulaba nga teyabikuliramu. Planned kid osobola omanya nti ono afeekinga bufeekinzi. Ate nno kaakati nno abakazi tulina ekizibu era kankyogerere wano ku kamera yammwe. Abasajja mwatutabudde. Abasajja muli bagezi nnyo. Okimanyi omusajja ayagala okwabula naye agira mu kodi yakuwasa.
ate no kakati ennaku zino batabukidde buli abayakakukwana njagala onzaalireyo ekyana nga kikufaanana kitwala amatama ago kiryoke kitwala amaaso kakala ako tekikalekaayo kakati gwe omusajja wagamba ekyo otandika ogamba leka ayagala kumpasa ali serious wamala okwogera ekyo n'agamba tugendeko ewaka olabeyoko omwana omutima gutya gonna ng'omanyi agenda kuwasa naye olulufuna oti ne waba muli mu kikolwa awo aganjagala mwana olulifuna ati emisinde gyatandika ogimanyi kati byebyo ebizibu abaala bye baliko abaala nga bajja bagamba naye senga omusajja yansaba omwana kati ate mugambye olubuto ndufunya dduse konze ezo koodi naye nga lwaki temwogera mazima omuntu woba oyagalako ngamba mbulungi nti omanyi gundi tusanyuke teri ajja bikugamba tulina kubeera serious ofuna kyetwagala kakati ffe muba mutulumya gwoba nze manya ntya nti oli serious oba toli serious ate namunange abasajja nze mbanoonyerezaako ne ka research nagenza okizuula nga ebiseera ebisinga abasajja abakazi be batera ossabako beebo be bataagala ate ogenda kumbulira oba mazima oba si mazima batya omusajja waba ayagala omukazi ng'amwagala true love aba atya omusaba oba omuwamu ka respect aba muwa respect ng'amutya ng'atya n'omunyiiza ng'atya n'omugamba nti gundi kola ki tugende jangu ondabeko ewaffe naye gw'atayagala nga tamuliiko ng'ayagala just ebyo ayanguya mangu ompaako ddi nkusangawa ompaako ddi lwansonga taswala tatya talina eyo respect tatya danger kakati ate ffe abakazi ekintu wekituukyankalanyiza weewano ffe tuba tumanyi buli akusabako aba akwagala ate abasajja mwatutabudde abasajja mwawula ebintu ebyo bibiri mwawula okwepikya n'omukwano ndako byonna obimanyi era kati oligamba oba kyabijjeewo naye kati oyagala tuwandiikamu katabo research ono nga mungi nkalina mwawula okwepikya n'omukwano ebintu ebyo bibiri si nti buli musajja akupikya aba akwagala ke kali kenkugaye nti abasajja banguyiriza nnyo okusaba abakazi be bataagala batamutya mpaako naye ffe abawala tumanyi buli akusaba ffe tumanyi kimu nti omuwala okuwaako abawala abasinga ng'ovudde ku bano abakola ka contract marriage ak'essaawa ebbiri n'omusasula naye bali abalina omukwano gye bali baba bamanyi ye okuwaako eba love akuwa out of love kumba oli gwe bawaako ye yeepikya bwepiki anoonya bibyayitemu omuzaala asobola okupikya abakazi 100 nga tayagalako n'omu naye nga teri gwe yali alaze nti sikwagala wabula ye apikya bupiki nga buli omu amugamba sweet I love you you're sweet I love you nga experience agiina kakati gwa wooli osobola okulaba omusajja n'ogamba kati ono ayagala kino mu nze naye kakati labayo nze ndi mubanda nzija nkulaba ojja nenkulaba mu kati ono ayagala kwepikya nange nenkwatirayo wenti neddobo nze nina effujjo yali azze okwabula nenkukwatirayo nti ondabye lindako wojja bino bya misinde eat and run weekanga omunywezezza nga takyalina gyadda kala toli wajja ebyaddala ng'akoze atya ng'olwalumbye Queen Ma awulira yayagala byaddala naye mukwatira nze eddogo liri wano gwe kasita weetantala n'oyagala okugira nga oba ogudde mu ddogo lindako eddogo lyogerako lyeriri emmanyi ekiri magic I mean magic wateeka magic wateeka magic mu ngoye naye ombuga ate bulijjo bangamba abawala babikola bulijjo bangamba babikola nze kyayika bamunyiga n'akazaalibwa mu kyogero tewanoonya munoonye naye nga bama babikola iye babikolera ddala abakazi anti obuzibu buliwe buti abasajja era banaye simanyi kyetugenda bakolera kuba ekikyasinza okutta omukwano ensangi zino abasajja balowooza birala n'abakazi bakola ki balowooza birala kati nze nkola ate nkola okimanyi nagulawo ofiisi wagula ofiisi yaki eya kansolingi ebyabasenga ninamu nekkojja ate abanoonya abantu enaku zino balina ebizibu osanga omukazi ali awo mu ofiisi alina ssente naye nga basajja batya omukwana nga talina amukoona ku masira amaze emyaka ng'egyo ng'amazzi gamuluma ku mugongo
Owulidde. Mpulidde Queen watuuka ddi mu bwasenga. Wabusomera wa? Linengwanga tomanyi lya job creation. Kati ugulye wava mu guli nodda mu gwasenga. Gulira gwe na creating job byonna bye bimu. Ne oba oyagala guli mu office yange mbayo. Kwega mu office wateeka mu sub office. Mu office mulimu office. Mu office mulimu activity nyingi. Kwega mabojjangu oli awulira ensonga ozikutte bulungi. Nga mugenda mu kasenga kaddako. Tewali kasenge. Nga nkuwa contact yange. Ennaku zino noonya musajja mpa mmotoka. Eri ku miliyoni 2 navaayo dda. Anti omuntu buli w'okulaakulana n'ebyeweetaaga byeyongera. Kati ennaku zino neetaaga mmotoka. Ayine mmotoka yayitawo. Atalina mmotoka talina kyakugamba. Kati abantu balina ebizibu bingi. Abasajja bali eyo babeera bize mu office tebalina budde bunoonya bakazi. Okitegeera? Ate abantu bali eyo mulimu abalwadde. Nga yo okunoonya omukyalo mubeezi kyamulema. Okitegeera? Ng'ate okwatulira omuntu nti ndi mulwadde. Najja nagasenga noonyeza mulwadde munnange. Kati waliwo abana abavubuka abato. Emyaka ng'egyo. Abantu omulwadde munne. Mbayina. Nyinayo abakyala bange babiri. Mbayina bulungi. Abakyala bange babiri baagalayo abasajja. Bajje mbayina. Oba olina abasajja nze bambuulire nkubira abantu bange. Nze nina abasajja n'abakazi nkyakugamba bye nnina wammanga. Waliwo abavubuka emyaka egyo ng'anoonyeza ssente n'empale nezigaana okwesiba gino. Egyo 22 abo. Banoonya abakazi abalina ssente. Nakubira naga nze ninga mbalaasi omukazi oyo nja mumoso mufunira yayina ssente nze neekakasa. Kakati wakati mu mulimu gwawo obutakola nsobi kuwa muntu wa kicupuli omutesinga otatu omuvubuka oyo ddala mbalaasi anti kakati natona mwakiraya anti nze anti nkyakugamba tulina ne contract marriages oyagala mukazi wakuwasana ku 2 na ku 3 nga womusasula bono bayina omwezi gumu kati tuli mu season ya festive abantu sina basama boka abantu bazze mu holidays okuva ku mirimu omuntu oyinza okwesa ali akola 40 poto kati bamuwadde ali Kampala wakati mu Central kati abati okwana anti obwala enaku zino wokakwanye kakutwala mubala kanywa kuleti 2 ne kaleta mikwano gyacheka emirala ne kala nja kuwa wiki ejja kumbe gwoki oyega bintu bya kutula kati ojja ne tukolako nenkuwaga abawala bali ku contract marriage ne motesa mu naku 3 mitwalo 10 buli lunaku mwezi mulamba nja kuwanga 10 oba 15 oli naaberawo mu bufumbo nga akasente ke wekakola ki wekayingira pose business ina license nga tugenda mu maaso ate abanoonya kati ekyo ki oyina ennugu nga zitya ndaba business nga zinyo eri wide terera business yasenga na kojja osasula omusolo egwanga oli omusolo sagulanga tengato teziriko omusolo egato ne condom byatukozesa biriko omusolo kati mbadde nkugamba obutakuwa muntu wa kicupuli ojja ku ofisi yange nenkugamba gwani oleeta ebikwogerako national ID noleeta next of kin ne national ID ye netukuba ebifaananyi n'otubulira ki kyoyagala n'ekika ky'omukyala kyoyagala n'omukyala naye netukola ki netubimujjako n'otubulira ne status yo oli mulamu oli mulwadde oyagala balamu bano oli mulwadde onoonya mulwadde munnoowo nga tukola ki nga tubakwataganya kuba abantu abamu babbi omuwa omugagga n'agenda nabba ssente ate omugagga n'akyukiramu okategedde akantu ako kitegeera Banange ye Queen Masolo original ye Queen ma original munasonyiwa erinnya lya Queen nabagamba nze ndimuyitaga Queen ma naye nga tetunneeyongerayo nange nina akansiiwa kaki nabaddawo ku makya ntambula ku TikTok ngenda nga ndaba lujja nga omwami ono nga tayogera tayomba Olabanga weemulugunya mbu waliwo omuyimbi buli wogenda omuggyako interview ekyomunkwawa kiwanvuwa bwanvuye mbu waliwo okisanga kya yero olulala kya bbulaaka mbu awunya ekyomunkwawa neŋŋamba abantu nga bagaalujja tugambe ko gwe kyama kanfe nakyo nedda ekyakinjogezaako si kuvoola muyimbi oyo kuba kyova saamwogedde linnya naye nayagadde just obaka bumutuukeko olw'ensonga abamuliranye bagamba nti mulembe byebiriko kubanga bamenyeddawo nti sima abayimbi e Bulaaya bakwata zi video simanyanga mu ebiri ne bangamba nti ye trendi
ekyo so kati nze nga atamanye ezimu ku training nti ekyo kisoboka wano ng'ate era amanyi nti oyo muyimbi alina abamugoberera bangi kati wekitandikira ku show ng'ayimbira abantu n'aba influencing nti tulina okubeera n'ebintu wansi so nze ensonga lwaki nakikonyeeko maswali omulembe nga guddu ate kyenayogedde kyabadde kikwata ne kuggwe yalabye vidiyo eyo nawe oyinza okwesanga Queen nga bulijjo oyita n'ebintu naye abasajja mwatutama mutuvuga speed nze mundeke nkole kyenyi abakazi mukole bye mwagala mulimu abasajja bamu bosanga nga gamanze njagala kashawulini akakashawulini tempa akamasa ne mubamu gosanga nagamba likana katonda bikira na bubi na appetite ne zibula nagalekako kamalini ne muberamu omulala naganjagala kikulu kati bannaye nammwe no mutuvuga speed wamanza abajje wange nze ndi wa kamalini awe tuli so ate nammwe abakyala olusi muwagamu abasajja n'ogamba omusajja nze wamma bebi nkwagala nga ekintu kyonna kikutte kiti ensiko ekutte eti naye kati sooka olinde ate engeri gy'otandise n'ebyabasajja mbalinako obusungu bungi lwaki temwagala bakubira amasimu abasajja batya mubadde mukimanyi nti okuba essimu nenkwata nze nempulira ng'omutima gunnuma wansensero ndi eno munda wemba njagala feeling at least zikkakane nange nga nfa nina okukwata essimu nenkukubira naye gwe olukubira owulira bubi ogamba gwe yeekwanye nze eyakwanye linda we nakubira kibuzibu ki tuba bize ate muba bize mutya mutandikwa muzikwata naye olumala okwawulako ebyammwe nga temufuuka bize tugenda kutambula tugende wali olw'embeera y'obudde saagala omwana batandike mulabanga omuddugavu oli mweru tulabona kati oyinza okubeera mu muliro ogukutta olunaku lwaliro mu kibuga n'ojjukira okukusasula olaba kisoboka katonda yatonda ekintu kino ne weeba mbeera ki ezaakyo zirina obbaawo aleka naawe baŋŋamba omusajja newomukanga bukanzi wooti kagwirawo abadde ati naye ate malaaya akantu kano nga tekasasuddwa kamuluma obanga mukuddeyo ekitole ku mutima era atirisi bajja kwesanga eyo ebbali beebanje bambi kyannaku omuliro ogukutte mu kibuga olunaku olwaleero ku City House awo wansi waliwo abantu abeera batunda amasimu waliwo abatunda engoye then waliwo aba restaurant waggulu awo ate era waggulu waliyo Loogi waliyo bamaama abasanyusa abaami baffe mu kibuga awo obadde okimanyi mbu ku Acarde okwo kuliko bizinesi nzinga bwe nzinnyonnyodde nnyingi maswali ezo ziyingiza mpola kuliko ze mutannazuula eziyingiza ennyo ze ziriwo ate okimanyi Acarde zonna ezisinga waggulu wabeerayo Loogi okikakasa walina obbaayo Loogi ku City House wo kimanyikiddwa naye endala zirabika teriiyo agenda olambule bulungi anti kakati olaba kwenkugambidde nti eno Uganda gye mulimu temugimanyi za Acarde ezisinga kubeerako Loogi ate ekimanyikiddwa abagagga abasinga abasuubuzi babeera mu za Acarde mbadde manyi waggulu wabeerayo zisitowa za migugu ezisinga ezimu waliyo Loogi waggulu eyo kati batwalayo baani kuba mbadde mmanyi buli ababeera mu Acarde babeera bize anti kakati bendana baki bendana migugu bendana bantu naye munnange vidiyo bwendaba ndabye abasajja bambi nga bafulumira mu ttawulo anti kati olwo nkyakugamba nti abantu abasinga abakyala abafumbo balowooza babba baabwe tebenda lwansonga abakimanyi nti ku office baggalawo ssaawa emmeka emu kati ku ssaawa emu wakati wajjaamu awo emwana oba bbiri zennyini omusajja abawa abawaka omukazi n'agamba baba si mwezi namuteeka mu ddagala mutuukirivu omuddagala gwakwata kuba wabamanyi kubanga akomyewo waka muki obudde nga bukyali naye ye abala nti agenze mu bwenzi ajja kudda 4 ajja kudda 3 naye wadda mu budde agamba baaba ono mutuukirivu abantu omulowooza bakyayenda futa waaka bayenda mu lunch hours lindako naawe emisana wano musaba za lunch gujje wegendereza abaala abasinga abeekozesa obubotiiki obwo busaluuni awo mu lunch hours baggalawokko
olowooza baba bagenze eri nagenda n'asaba oba n'alya emmere eyi muli mu nsi gye mutategeera nammwe leka naawe obadde ki abantu emisana tukutukutuku abantu benda mu lunch hours office agiggala n'afulumamu 1 hour n'akola atya n'akomawo kakati ate okimanyi bulungi akedis ezisingamu abagagga abasuubuzi bangi balinamu kati lunch hour weetuuka nga ggalawo awo oba ng'agamba abaana mukole ngenze funa ku mmere nga yambuka waggulu eyo ng'afuna emmere mu mmere waggulu eyo waayo abantu abagagga b'obuvunaanyizibwa bakyusa ennyenda kwegamba wekyogoloza kizaako edizibeerako loogi ojje weegende zitandika ozirambula wabeerayo stowa loogi ne restaurant olugalawo awo mu lancha wange agendako waggulu eyo ate no benda na bannaabwe be bakola nabo omwo mukyala gundi agalawo ekizimbe ne receptionist wa wali ne saloon attendant ogenda abambuka mpola mpola mu lancha eyo waggulu bemulu kyokka ate nekyewunyisa ne mu zi ofiisi z'abanene eno nazo obudde bwa lancha obwo batugamba nti ninda ku mwenda ndakomawo lancha agirira bweru eyo ngeza bugeza sigamba mbu kyekimu neyo nze nkimanyi bwe kiba era nange ebiseera ebisinga futa lanchi awa mba bize obeera bize kuki nze nkimanyi abantu bakufuula bize atulaba tulina Queen Ma ensonga z'emirimu awo egitambulawo emisana awo nemwe muli mu ggwanga lye mutategeera emisana afuta lanchi obwenzi butambula awo omulanchi awo muninde ngenze nja komawo ku mwenda muninde kiri ku basajja bokka bokka abaki be basinga okubeera abasajja benda nabaki n'abakazi kitegeeza abantu bonna babeera bize kitegeeza abatali bafumbo benda ku basajja babendi abafumbo anti omufumbo aba alina okuddayo mangu aleme ekyankalanya mukyala waali ewaka abakazi bo bali okke abafumbo bo tebabikola nabeera benda abakazi abafumbo maama oba okyanoonya ki omukazi omufumbo aba akyanoonya ate be basingira ddala okwenda mbooza lwaki abasajja mulina emize gino wammanga nti omusajja wakuwasa omwaka ogusooka oba emyezi 3 egisooka aba akwettanira buli ssaawa aba naye obudde gye bugenderera atandika okwetamwa mugamba mbw emmere emu etama mbu yeegogwa mwetama kati abasajja mubeera nabo mu bufumbo waliwo ekiseera watuuka nga wakubaka bo basi kwata nkoye kwata nkoye nawe nonoonyayo ekiddako nawe nonoonye eggezi omukazi n'obeerawo ng'oli depressed abaana bakustressinga omwami talina ssente ebizibu biriwo ebiti omwami yatayagala kusanyusa kyovula obuvubuka obwo obuto bunneyiba bumaliriza tebuterezezza maka woowe naye nga leero olunaku lubi mu office bannaffe abakolera ku City House ekizimbe kyakutta omuliro kibi nnyo era tulabye ku bantu nga bafuluma mu ttawulo naye bangambye mbw abakyala bakolerawo nnyo zi bizinesi awo no wansi kati ekiro bwe kiti waliwo banneekolera jange kyakutte edda kiba kikutta bambi mbalabyeko naye bannange gwe obuzibu obumanyi anti obuzibu tebumanyi weiti gwe kasitoba ng'olwanirira bulamu buli kimu ekikulu ndabye omusajja omunene ng'ayita mu ddinisa neŋŋamba ya rabbi naye ndabye ku basajja abakuze mu myaka ndabye mu bifaananyi abasajja abakuze mu myaka nga baba muziroogi simanyi watuufu wadde bali naye babadde mukone mu zittawulo abasajja abakulu abeebuuzibwako ensonga z'obufumbo nti owangazizza otya mukyalawo ate waliwo abasupesha wansi awo abavuga supesha awo supesho ki zino ez'emmotoka oba supesho zino ez'emmotoka ekituuseewo ekyo nga kibi nizibadde essaawa mmeka bizinesi z'abantu mbambi zibadde essaawa mmeka babadde tebanavaayo mu loogi genda ku mirimu gye bukeeredde awo bwokumakya obwo kyogamba 3 waliwo abasuula obubi nga bakeerayo bukeezi no ekyo ekifo kibeera akitiivu kikeesa kikola emaswali naye obwenzi bujjudde mu zaakeedi nze neebuuza lwaki omuwala asobola opangisa edduuka lya mitwalo 800 naye nga mu wiiki atundamu emirundi 2 naye ng'afiira ku dduuka kumbe buli weewera lankyawo ayambuka okulankinga bizinesi mu bizinesi z'abantu zikiguddeko olwaleero ki ekirala ekiyidde nze nsinze kubala zonna eziri ku kizimbe bannange osinze lengerawo bizinesi ey'amaanyi ebaddewo no just nti abantu ababadde mu ttawulo basikiriza nnyo ate abalala mu bifaananyi
bebasinze okubanga obulamu bwagalibwa abakoseddwa wiyasole naye abaami abo mubakebere oba bakyali balamu kubanga waliwo ekigambibwa nti omwami waafuna ekyekango ng'ali eyo mu mirimu egyo egy'amasengere kuba kati bano ekyekango kibatuuseko nga bye bafulumidde n'amatawe olowooza tebafudde amaka agafa weegatyo gafuddemu sekendi kiya omwami afunira ddala obuzibu otamuleka mmala mirimu egyo obadde okimanyi afunira ddala obuzibu era kakati baddokita mutukeberera omukangira wali mu mbeera wooti bwe baba of course oba omuleetedde mutukebera abaami abo kuba kati abakyala tuli bangi abaami batono abaami b'eggwanga tubeetaagira ddala nga tebalina yadde n'ekizibu tubagabane bulungi batumale too bad bannange nze kino ekibaddewo bannange goma ekyo ekitegeeza okuba nga singa oba wagambye omuntu nti ŋŋenzeeko up country ŋŋenze ku trip ate kakati sifa abali mu Christmas holidays abantu nga batandise osindika bakyala mu byalo gendako mu kyalo genda olayeko ku bazadde bammwe okugenda mu kyalo nno abamu bakufudde kwa mpaka genda abasajja mulimba mwaka mulamba oli wano gendako ewammwe kumba ali mu kujja wali eri ku city building maswadi kiswaza naye era kasita akomawo nga mulamu ate tunaakola tuti omwami ye mwami naye nga banno basaasireko abakolerawo banneeko tekuli afudde mbadde sinafuna lipooti yonna ku abo naye ate mpuliddeko abakoseddwa bagamba mbu waliwo nga babiri abafunye obuzibu mu gundi yes naye kati tubasaasira bannaaye naye bano bannaffe bano abakozi b'emirimu naye erinnya mulikyuse mubawe aba contract marriage ab'okwepangisaamu contract marriage kuba abali mu bufumbo bwa ssaawa oba lunaku kuba bonna baba bafumba okufumba omanyi kitegeeza ki okufumba kwekokwawo kwe bayita okufumba teri kirala omala abantu beesiriwaza balowooza okufumba kwe kufumba emmere nze era bakyala mbagamba nnyo nti gwe nnyabo oyo omwami gwolaba eyakuwasa oba kubanga ekintu kino tokirina oba nga kyaziba teyali kutunudde nako naye wandibadde n'eriiso nga lizoola kitegeeza ekintu ekyo kikyamusikiriza ebirala byonna bigoberera kintu kino bikuuma bukuumi okitegeera kino kyekifumba naye abamu beerabira ekyabaleeta mu maka ne badda mu kufumba emmere ne balema okufumba bino ebintu ate ngamba nnyo n'abaana wolaba taata otakusasulira school fees daiwa mama omugaye mama kirabika tofumba bulungi omwana senga tosukka mama omugaye mama kubanga kakati nkugamba ekintu kino wammanga oli musajja okolerera ki okolerera mukyala wange n'abaana oli musajja okolerera kibeera confident brave and very smart in brain okolerera baana okolerera ki kuba bulungi kale ne family yange ekyewasoose okwogera kituufu woba tonafuna abaana ebiseera ebisinga oba okolerera mukyala wo kubanga obadde okimanyi nti nno ku nsi kuno ekisinga osanyusa abaami abasinga kye bakolerera kintu ekyo ekyawansi awo obadde okimanyi abaami abasinga bakolera kintu kino kastamalo savinga akasente ke akagenda oyamba abaana n'okuzimba kapoloti aba ayagala kintu kino omanyi engeri gye kibayambamu kibabangula obwongo n'abeera ng'ali stede nnyo ng'alowooza bulungi nga n'obulamu butambula kale kwegamba kibakola era kibeemazaamu nnyo niye kaakati omwami waava eri najja amaze oleeta ssente azikoze azeewuwo olabika bubi tonyirira wasemba ddi okwezza obujja mu kisenge omwo wasemba ddi ogenda ku smartphone onoonye ku basenga bakuyigirize bu style obupya wasemba ddi wasemba ddi okwetetenkanya wansi eyo okola service wasemba ddi okukyusa kanaiti oba oli awo osiiba mugana amagoye amawanvu gano waliwo gano ge basiibamu ewaka gwayomba yegwateza bujja yegwe okozesa bifamily planning wakalakala dda tofaayo kufuna ddagala ly'amazzi tonyirira kale kwegamba ebizibu byonna biri kuggwe kyokka ate omwami ye ayagala ssanyuka naye gwe yali sanyuse naye talina yadde ne quality emusikiriza okukola ki okusanyuka kyagenda okukola agenda kwata akasente akatwalewa eri wabbali Obwenzi anti ayagala ssanyuka ye yakoze dda ssente ze kati gw'omanye ekiri ebbali eyo
Omanyi ekintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi ng'obwenzi ku guno omulembe guno. Obwenzi bwa bbeeyi tubalemu. Omuntu ng'olina ogenda mu bwenzi gw'olina okwenda naye olina osooka omutwala out. Omanyi papasi yogenda out kumanyigana kukonekitinga emibiri gyesiime omuntu omufuneko akantu ako kakuteeke mu mmundu. Attachment kubanga era ne mu ekikolwa kinyuma nnyo ng'okikola ne mukwano gwo. So mulina osooka ogenda out mufune akabagatta omuntu omufiiringe bulungi n'oteekamu oba olina oteekamu ssente za bbiya wammeka sooka ombuulire ebyokunywa bya mmeka ebikubwa eyo chipusi n'enkoko standard za mmeka kuba abasinga bye balya chipusi liba simanyi ng'ebyennyanja ogenda kwesanga nga outing ekututte emitwalo 12 mugende mu room z'e Kampala standard room etegeera emitwalo 5 n'okwambuka mulimu abagenda mu zaabiri kakati mumaliriza omuwala olina omusiibuza ssente okumuta omugambe baayi kakati ogenda kakana jjukira abasajja balina enkola eno nti olunaku lwayenze abatayagala omukyala akimanye era akomawo nga essanyu lingi akweka buli kimu ne waba badde aludde oggula ennyama agireeta abisikewo eddibu oleme mutegeera ne waba aludde oleeta emigaati agireeta kati ewaka alina otwalayo ebintu n'obwenzi nga bumwononedde ssente emitwalo ngaago 3 ng'ayonoonye ssente ayagala ki ssanyu akantu akatono we kati so ng'ate omukyala gwali ewaka omukyala mbagamba nnyo omukyala omugezi yagenda osigaza amaka omukyala alina obwongo yagenda ofumba guno omulembe naye atalina tajja fumba omukyala omugezi woosevinga emitwalo gyo ng'etaano n'oyiteeko ewasenga ne wegiba 10 n'omugamba mpa akafunza mpa akakola amazzi mpa akakola ki senga na counseling anagamba nti owaayi ddayo okole ku mpisa kasitayira akaliko weekati omwami aba tajja kujja nnyo eno wa bali n'abaami bantu nabo bategeera akiraba nagabambye omukyalo ono akoze eki antaddemu nnyo wajja n'atuukayo nga waafunze naye yeekubamu mutima n'agamba era ojjasanga nga gwabadde ayenda naye amugamba enzira yeewaka mukyala wange saagala kola ki kumunyiiza lwansonga wakyusizzaamu omutangiro ogenda okutwala fiizi z'abaana kati kankubulire abasajja abasinga ku kugenda okwenda okufuna essanyu n'okusasula fiizi z'abaana abasinga balondawo sooka okugenda okwenda asanyukemukko ewaka abike agenda kulekera omutwalo oba 2 ez'enkya agende mu bwenzi atwale emitwalo 4 naye ng'abaana baba banja lusi balance wa mitwalo 2 ssente ze yanditadde mu baana ye togenda munyumiza jagamba kasita zino nzifunye nazo nja kola ki nja zifuna agenda zitwala mu bwenzi so nga ate omukyala weebuulirira buli ssaawa n'obeera nga gwe waliwo omuyimbi yayimba n'agamba weefuule malaya weefuule kuba malaya tatuula amanyi ako ke kalimu ke buli ssaawa aba mu saavisi buli ssaawa aba mu kwekolako kuwunya bulungi labika bulungi kyova olaba omusajja buli ssaawa baba bakola ki babettanira kati nawe omukyala wewaka weefuula malaya ey'oku kkubo buli ssaawa nga toyitwako buli ssaawa omwami wajja oba mupya buli wajja oba mupya akasente kajja genda ku ki ku fiizi z'abaana gyekaba kagenda aba baŋŋambira abakyala mbalaba bangi nnyo nga bakaayana navayo oyo taweerera baana oyo biki ssente azitwala mu bwenzi anti wagaana okwekola wagaana okwetereeza nimbyewa tolina woolimbye twagala ssanyu bannyabo abaami baagala kintu kimu ssanyu waba tasobola ddifuna agenda akole ki buli omu anoonya ssanyu naye n'abaami tubagambe abakyala baagala ssente naffe twagala kimu ssente era nze kankubulire omukwano tewali nga guliwa kankubulire ekintu kino wammanga nze neonterawo abasajja abo 2 noŋŋamba alina waaka n'alina ssente ogenda nani olowooza ngenda nani alina ssente toyagala wa waaka anti labayo waaka woofuna ssente omufuna iye nze ndisenga gwoba olina ssente nsobola n'okwetendekera kwetendekera bulungi nnyo gwe kasita ojja ne ssente zo tugenda wali nga tufuna bumanyi pawa obadde okubakamu
ufuna eddagala n'okuba busatu n'onfiirako bufiizi naye kaakati atalina ssente aba ne option emu mani power ye yekka yokka naye bikyalya ku guno mulembe ebiriwa ebyo ebyasimanyanga man power bikola kidima nakulira ku kidima nze kankubulire kola kimu ssente osirike bw'obeera ne ssente naye bakuzaala oli muddugavu olinga nziiziiri bakyasobola okuyitako wiiki ejja ng'onyirira bulungi ng'omeremenya ng'omyuse kati nze ondabawo ewaddugavu anti alina yayongerwako bondabawo ewaddugavu wenna yeruso ndi mweru okuba wano paka wano na buli wamu weeru endako buloza lwaki nseera nnyo baŋŋamba musobola okuba omweru buli wamu naye waliwo ekitundu ekitayiruka maswali nze omu ku bakyala e Kampala wano abalina ekintu ekyeru omuzungu kyayita white kyovola nseerako buseezi miliyoni 3 okundabako. The flower is white. Yes. Ekimuli kyeru. Yes. And the watering cans are pink. Mbadde nsaba ebisinga kweyo babisange ku TikTok yo. Kubanga betusooka wano. The watering can. They are pink. That's why it's so expensive to touch. I know my worth. Ngaddirwe twali tuzirabyeko mu katale kawaje bazitunda. I know my worth. Banange munonye kwino ku TikTok. Wamba munonye sente. Omuntu alina sente buli kimu akifuna. Ne woba oli muserebende. Omuyimbi tewamulaba omukyala nga situdde ati ehipo n'ebbina. Amulaba. Sente zikola buli kimu. Ate n'abasajja okimanyi namwe temukyagala bakazi baabo. Edda walingawo abasajja abalina empisa ng'akwagala nga bw'oli. Oba oli mwavu oba maama we atunda kasooli ng'agamba nkwagala ngenda kugulirawo bizinesi ngenda kuzimba. Naye olowooza kati bakyabiriko. Abo abasajja be bamu abaakolanga ebyo bagamba oli yammenya gwe nasooka owasa nayiriba naye kati nange sikyayagala nange nnoonya alina. Anti nze ngamba nnyo abawala fuba nnyo olabe ng'olina akantu akatono k'okolawo. Ne weekabanga kalimu kapito wa mitwalo egyo oba 10 azironga azi oyiriba. Ne woba olina akalimu w'okolera nga bakusasula emitwalo 2 ne wegiba 10 azironga azi okola ki? Okola yeeyo best way y'okkuulamu omusajja. Anti omusajja abasajja tebalinga bakazi. Fe abakazi abasinga twagala muntu ajja n'agamba senga noonya musajja nga yazimba ng'ali bulungi ng'asobola okunkolera bizinesi abamu baga noonya alina motoka noonya alina kalina noonya alina bya bugagga ebiri waathi miliyoni 10 ebyo bye bakola ki bye boogera. Naye abasajja omusajja agamba noonya mukazi alina wentandikira entandikwa ayagala kimu watandikira. Abamu bagamba yezimbye. Abasajja bo tebagala munoonya mukazi yagula mamotoka. Ne woba olina ka fridge ko nga kalimu kapito w'obutunda bw'okamula bwa mitwalo egyo aganya bw'ogenda funa omusajja ow'ebbeeyi asigale atandikire awe ka fridge kadde kakadde agenda kuwa empya. Ajja nakugamba mbadde nteesa bizinesi eno tugigaziye tugifuule restaurant nkupangisiza edduuka oba si kyo tugitwale mu dduuka eddeni oba si kyo tugi expanding tugiongeremu ebirala naye ng'afunye waakola ki watandikira. Naye ng'omusajja wakwana ne woba otetanga nze ng'onyirira oti kasitajja n'atuula n'awulira ebyoyogera nga mulimu maama yafa ente ndwadde kakati nze gwolaba ennaku ennumi okuva obuto kyenyinza okuwa kyekino wammanga sirina nga awulira ng'atandika kulimba njagala kuzaalamu njagala kuwasa olumu wange adduka ng'akuta buli mukyala alwana ennyo alabe ng'alina kaalina akatono omusajja katandikirwako mbaswali ojja kuula omusajja okoowe n'obulamu bunyume. Ate wane wakusanga ng'otambuza bbiya mu bbaala azironga azi okola ki? Okola abajja kwongera oba olina entandikwa. Yes.